Tugenda kwogera bwani amanyalo musango oli otya oli kiriya kati osiba okola biki ovugira ggaali kati obeerwawo otya eno bangambye oyagala kuba muyimbi onosobola okuyimba ani akuyigiriza okuyimba baluyita batyayimbiramu bwe baluyita nsooka nkubiremu akapera nyimbiramu bogera nnyo too much ate nnyo too much wo too much too much too much bogera ebigambo bitatusimba tebaba na proof tebaswara kenzo teyawasarema ne batwara n'abatanzi byamusukako nga takuta bano bantu bakulu bogera bita sana buminisita yewomye vaccine ani yaliwandiise bambe yaliwandiika osiba okola biki naye bangambye watandise okukuba bandi soko nnyonnyolemu kuyiga oyagala kuba muyimbi olina emyaka emeka wagi olina meka kade Melissa olina emeka wama kati buli omu awakanyogwa munne basangayo balaga wamulaga wa biki byokola kuba ki Sasa bora wana wakawa tutira wewa wakawa tutira wana nyumba yeno ngaho giraba kyetaaga okuyambako naye sofa tujja kubeebaza nnyo mwebale nnyo okubalaba amanya nze Sekintu Kasimu chairman LC1 Sankara ganze yatwala obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abaana b'omugenzi Sylvia Nandundu yamanyika nnyo mu luyimba lwa Gravitty olwa luswata bwe yalaba vidiyo eyo tusaba Allah amusaasire yatufaako amusonyiwe ebyamusobako tusanyuse nnyo balako ku Christmas kubanga mutusanze mu mbeera entuufu yennyini kubanga twali tetulina ssuubi era nga ffe Christmas twagivuddeko oba tuli akawunga kaffe oba tekaze embeera nga yandikoze eki yandize naye twebaza nnyo omuyimbi ono Tyana Bax atukoze bulungi nnyo kubanga yali mukwano gw'omugenzi ate ali wala yali Isirayiri wala nnyo eyo naye tusaba Allah mu ekyo nakyasinga okwagala kubanga abayimbi bangi nnyo kujjako Spice Dana yajjako wano wano omwana omuto Fresh Kid yajjako wano ne abayimbi abasigadde ne Wembule kubanga ye dansa ayambako kuba n'abaana ndowooza abantu ng'abo ab'enjawulo ababadde basinga okubeera naffe tulinamu be twali tulinamu essuubi lingi nnyo kubanga omugenzi we yafa buli serebu yajja wano ekirere ekitabo nkina abatekamu amanya gaabwe n'obweyamu naye abasinga bonna tebatuukirizanga kati naddala nga mukwano gwange Gravitty ye yatulabirira ddala
tugulayo keesi awo nga tugenda okuziika keesi ne tugifuna kituufu twaziika naye tekimala bakati nga olaba ennyumba eno nga weefaanana fena tubeera muno abaana babeera muno yeetaaga okulongoosa mafina yatuyamba n'atuwa ssente ze yatuyamba ne tugattagattako nsobola okugula eno ennyumba naye embeera mwe tuli si nnungi so wabaayo omuntu yenna asobola otuyambako nga si mmere yokka okusobola okumala ennyumba eno tumwebaza era tumweyanza naye ng'omuyimbi ono bambi tumwebaziza nnyo kubanga tuba tetumusuubira ennyimba ze tuziraba ate nga tumanyi nti ali wala naye tuba tusuubira nti ayinza okuyamba abaana ba Silivia tusaba Katonda amuwe ekyasinga okuwagala era ye tayambye nga buyimbi naye ayambye nga muntu alumirirwa abaana kati n'agamba bani benyinza okuddiza n'alaba nga ate famire eno waba yaliwo nnyo ku lw'abayimbi n'alaba nga ate ayina okuddiza abaana bano ku looli naye nga takikoze nti oba ki just kulumirirwa n'agamba kati omutima omugabi ogwo tugwetaaga nnyo naye kati abayimbi bameka abaakajjako wano sofa wano wakajjawo abayimbi ndowooza balinga basatu mbaserabidde omuyimbi yasinza otukubeera naffe ndowooza ewembule bajja no naye yo dansa tubadde nnyo naye waliwo fresh kid yajjako wano Spice Diana naye yajjako wano waliwo ne Vianney Tendo naye yatukyalirako wano natuwa ku bintu nga biyitirivu ddala naye abayimbi abasigadde basulayo bwannagamba kati bannaffe ne badde obawa bubaka ki kubanga bajjukira ku baana bano kuba mama we yabaleka bato ate okubeera nga baliwe batyo mama Fina kye yakola ye yakikola naye kati essaawa zino abaana bwe bali bate bali mu bwetaavu mu COVID biki byonna obubaka bwe nandibadde mbawa naddala mikwano gyawo mugenzi Silivia Nandudu naddala Gravitty Omuttujju obusobozi Gravitty abuyina obusobola okukola buli kyonna ekiyamba bano abaana era omujjukizaako Gravitty mumanyi era ne bw'abanda bakati mawulire ajagala nayo chairman Kasimu chairman toyina namba ya Gravitty tugina ogikubako olumu yajjako eno n'agamba chairman wali abayaye natuka n'agenda ngeri enkolayo webeera naye alabika yakwata mu wallet ati yakwatamu waba yakwatamu ajje mu kamera ayogere kubanga bintu byewaleetane ne biba bya kamera kubanga obulanzi obw'abaana bano babaleka nga bato bali tebenkana we bati baali bato nnyo era okubakoza otuuka wano tulwanyi nnyo naddala ne famire eno omukyala ono webale omulimu gw'okoze kuba munaye si mutono ne famire yaabwe egezaako okubeerako nabwe osulayo gwannagamba n'ogamba owange be bamanyi kituufu nawe tukwebaza nawe bonna bababeereddewo nti beebale kati omuyimbi waffe ali Israel alina n'abalala bakwatirako bazze akwatirako mu bbanga lino era nga betujja okulaba mu maaso naye kati bano essaawa zino tuzze wano kati alina n'abalala bagenda okuba nga akwatirako naye tusaba tumusabire Mukama naye amukwatireko gy'ali kuba omutima omugabi ng'omuntu oli wala si mwangu omuntu olaba ow'okumpi alemereddwa naye ate oli ali ewala n'agamba bannaye munnyambe mudduke munoonye famire eyo siriiyo naye mudduke mukole ki mubadduukirire Christmas ino etuuse mu COVID tamanyi bayitamu batya era COVID yatuusiza ddala bubi mutuyambire ddala kubanga ebintu biraba bingi Chairman Kasimu abaana babawezeza emyaka emeka kati bwe bali ono omulenzi ali mu myaka Muso alina emyaka emeka ziti 14 Muso alina emyaka emeka Meriso alina emyaka emeka 10 kati basoma bakola biki anti tuli mu COVID tebasoma naye nawali era okusoma kwali kubatawanya kubanga abasinga abeeyama okubaweerera batusuubiza mpewo nga nti baserebu basuubiza era ndowooza buli muyimbi yandibala okuvaawo era kifaana kiba ebintu bibaweereddwa omukyala Tyana Bax abeera Israel nga naye mukyala mugabi mukyala muyimbi naye asazeewo abadukiridde muyite mu Christmas no mukyere kwata waliwo kacere mbulako kanyama simanyi kanyama kajja Musa bino bibaweereddwa omukyala bamuyitaani Tyana Bax abeera Israel nga mukyala abalumiriddwa mukyala muzadde munnange n'agamba kabaweereze bino ebintu naye nga bibawadde lwa mutima mugabi yeebale nnyo sukaali wuuno ettooke bannaayi galizitowa sukaali wuuno naye abawadde munyweko kiro nga nnyingi zino kasawo kalamba ebale ntude nolaba ku nsawo ya sukaali abawa n'emigaati Melissa ayagala nnyo omugaati Melissa omugaati ogulabye
kuba mama ebambi yali amugulira nnyo emigaati n'essabbuuni oze ku ngoye tuyanzege mwebale nnyo Allah abadizeewo. Merisa alya ku mugaati. Merisa ayagala nnyo omugaati. Ayagala nnyo omugaati naye alwawo gufuna olw'embeera. Merisa twala 2 lumu. Awaako ne Musa alye. Agira aliye 2. Kaka Musa mulabe. Ne Musa naye gumusa. Chala Tyana Bax tumwebaza nnyo byonna byakoledde family eno. Okujjukira abantu bamulekwa tekiba kyangu. Omuntu aba alina mutima butima gugaba. Kuba bangi basobolera balina obusobozi. Naye ne balemwa okuvaayo okujja okuyamba abaana. Atuyita mu chairman gwe balekera abaana. Chairman niwe Otya. Silivia. Musa, ndine ebbanga lyonna ly'obaddewo bukyanga maama agenda. Obadde obeerawo otya? Mpola ng'olina ky'okolayo nga tulaba abaana bamwe batunda masiki, obubeera g'otunda ki? Toyina. Kati obulamu bwo butambuza otya? Wegayalizaawa? Tambuza bizinesi y'amagi nga ndabe ntandika sinaawo naye nga wali ogatunzeeko kapito yakubula. Kati ate twawulidde obeera mu bandi yiyo olina bandi gy'okubiramu gy'otambuliramu oyiga okuba bandi okukumba mu bandi okuba bandi. Kati wandibadde abaagala okuteekamu akasente obagamba bubaka ki? Oba ani gw'olina mu birowoozo oyo gw'olaba ayinza okudduukirira nti Musa njagala akuba ebbandi? Lindako ogambye ki? Tweyanza nnyo tweyanzidde. Bamuyita Tyana Bax. Tweyanza nnyo mu Tyana Bax. Kama akudizeewo erina gyewali otubuliddeko oba wali otabeko mama waffe naye mukisa guno ekisa kyo nekikukwatira nojala okusaba otyo nolituweereza tweyanza. Tusogera atwebaza nnyo omuyimbi waffe atuwadde obuyambi olwaleero Tyana Bax naye ate ne mugeri enjawulo twebaza nnyo ne Masembe twamukazako taata wabano abaana yasigalawo era tuwata omugere buli kaseera gwe taata Musa gwe taata Merisa naye bambi Masembe naye atubeerawo nnyo kuba tusaze tumwebaze mu kamera atuyamba nnyo buli ekiba kibaddewo wonna wooli bawulira nti kati yawangula akalulu naye tunamuteemu emikisa bambi kubanga abeera nnyo naffe Masembe twebale nnyo because without them we can't do anything. Nibwaba nga tuyambye abaana b'omugenzi nambi abayimbi bangi bakiddwako abantu baabwe. Before eating and celebrating Christmas, I sat down in about, you know what? How about the family? Because that is like a family. So when I looked into the family, and when I would dial everything, we were saying about Manga Tafari and Nateka na Semengira and Chitan and Nila Bilova. This is something actually you should wake up in mind and make it active again. There is a soul you can help before the year ends. There is this kind of soul you can make happy. Yes, not with a lot of things, just a bit of. No more Kampala, that's too much. So I remind the artists, let your eyes get stuck somewhere. Yes, one year was at the later movie and Abaana bayimbi namukolagana muli bamikwano naye nga talina bwogerezi. So I want to use this opportunity okubagamba nti may you be happy, may you rejoice the end of this year with someone, may you bless someone's soul. I'm not helping bano nti bebasoosese bali sijja mu kamera naye ekyandeese nnyo mu kamera is to remind oba okujjukiza oba okuyita niba toli muyimbi ng'oli eyo ogamba I can stand with these promoters, you know, abantu abo be bafudde abayimbi bammwe ula naye nze mbabuuzaako mwenna njeebale. Amanya gange nze Tyana Bax
I want to wish everybody a Merry Christmas and a prosperous New Year. Kirungi nnyo nti omwaka ogumazeeko era ogenda kucelebratinga amazaalibwa g'omulokozi nga bwe tukitwala ffe. Music muyimba, music is music something that needs time. So I'm very work. Yeah. For life, I've been helping people before the year ends and the beginning of the year. Mwecho nchikola nganzo okwetangira okugamba kuba kuwoteeko omukisa ate gwali. Because if you don't give, how will you receive? Give and God not buy. So muddeyo bambi okujukiza abayimbi bina munaffe yatuva ku maaso. Actually sina yeka kubanga waliyo Bomugenzi radio, waliyo bannanduudu, waliyo abaana abo ate nga abasinga bambi bazadde babavaako tugane nga tebaneetuuka bakyalina obuje. So I always look for sectors where to find happiness, where to put the soul, where to make somebody happy every end of the year, Christmas or beginning of the new year. So I've been following. I think abasinga bambi bazadde babavaako tugane nga tebaneetuuka bakyalina obuje. So I always look for sectors where to find happiness, where to put the soul, where to make somebody happy every end of the year, Christmas or beginning of the new year. So I've been following Abaana bannanduudu. Mbeebaza nnyo mwenna abalina kye baakola in the beginning. Ne muzimba amayumba naye temwamaliriza. I've come here to remind everybody bambi wanikati wamanyi TV nirayo abantu bangi naye abayimbi bangi. Abaana abo nnanduudu Mugenzi yali omukyalo muzinya Akatimba yakolako ne ba Gravitty Omuttujju. Story mwenna mugimanyi yatuva ku maaso. She was talented. Yeah, so it's not too far for Kumwera because she left Yaleka image here, Musa, Nika sister K, but they represent their mother. So nze kindese mu kamera kujjukiza era n'okukoowoola abayimbi mwenna. Mukyalo yababeerawo and some of you she made you who you are. Abaana be bwe bafolowinga ssaawa eno ebintu si birungi. Nga sinaba kuyita muntu yenna tukwasaganye tubeeko kye tukola. Neebaza chairman w'ekyalo. Nkwebaza nnyo. Tojjanga okwo. Abaana babeereddewo. Nzo ebintu byali tebinnatambula bulungi. Ennyumba sinkwekasa, abaana tebasoma. It's so touching. Naye mpita abayimbi. Ba artists mwenna